okuva mu kitabo kya Luka essula ey'omukaaga olunyiriri lwa 12 bwe lutyo bwe lwogera nti awo Yesu n'alinnya ku lusozi n'asula ekiro kiramba nga yeegalirira. Nange ekiro kya leero ninnya mu kifo kino Mukama nsuze nga nkwegalirira amakungula gange gabeera ag'omwezi guno, gabeera ag'ennaku zino, gabeera aga wiiki eno, onkyusiza obulamu okusinga bwe bubadde mu linnya lya Katonda omulamu. Ku Yesu waffe engalo eza waggulu. Katonda omulungi yeebazibwe. Mwekanga buulire tulina eddembe mu Yesu. Akade kano tuli balamu. Yesu omulungi yeebazibwe. Njagala oyiteko emulago bw'ova wano. Yitayo. Essaawa zino waliwo abateebase emigugu gibali ku mugongo oba asumagira ekikompula ne kiyitawo pu az'okukanga mulambo. Mwe ng'okyalina obusobozi obwegalirira kikole ki? Waliwo ekiseera nga tokyasobola. Nina awantu wendabye mu Kongo ng'abantu baffe ebya siriyasi ebyaki okuva wano okutuuka e Kongo tekimalaawo mitwalo yadde 10 okuva mu tawuni okuyingira e Kongo. Kubanze bwe nasembayo bana bantu ndowooza amadda bandetera emitwalo bagyali 87 zijukiranga zibateekako bitekiggwaako emitwalo 10 tegiggwaako. Wangi Yesu omulungi yeebazibwe. Mutegeere twetaaga kisa ku mulembe gwaffe okulaba okubeerawo kwa Katonda. Mmwe Mukama atuwadde ekisa bwe tuba nga tukyakiina tukole ki? Tukikozese. Genda mu Lwe 13 awo obudde bwe bwakya enkeera n'ayita abayigiriza be, n'ayita abantu bano be yali asomesa. mu bo n'alondamu 12 n'okuyita n'abayita abatume. Mujjukira kye natandikidde nti buli kintu kye tukola nga kyava Katonda tetukikola by experience. Bayibuli egamba Yesu yali mwana waani? Wa Mukama. Yesu omulungi yeebazibwe. Naye ekisira bwe kyatukanga n'alonda abantu yasooka kusaba. Bwe yamaliriza okusaba n'alyoka abayita n'abakola ki? Ategedde wano bwe tusinziira ogenda n'olonda omuweereza ng'olaba bw'anaayimirira okukola ekintu ajja kuba ategereka. Newekanga nga takikoze nga munafujjiro. Ne wajja olugulaba nga tomusuubiriza n'ayimirira n'akola osinga kubadde osuubira. Nze mbaddeko n'abaweereza lumu nabeerako n'abaweereza infact kategereko n'omwami yimirira Sebagala ono ye chairperson ow'ekkanisa y'e Kamembe. Tumugende ku ngalo ez'amaanyi. Omusajja ono kye mujjukirako nga ntandise obuweereza e Kamembe yayitanga ku kyaki ng'ayitawo nga bunnamagi. Mukyalo yali asabira mu kyaki naye ng'oluusi oba oliawo ng'amuyise taata akuyita n'afuluma n'adduka agenda asinga n'omuki omwami. Ono yali tasaba nga mukambwe, musajja mukambwe nnyo. Yenina nga batire bano nolaba nga badde ayimba akazindaala akalese naye ono omusajja bujulizi bunene. Kankibabu bujulizi buki? Olunaku lumu kinzijukira nagenda nempeereza saavisi oba yaggwa leeti mwezi embaga asala nnyo okwogera ku ataliiwo. Mukyala we yaddayo leeti agenda okuddayo nga baggaddewo lugaliddaiti. Naye olwaleero olwaddi n'ekkanisa eri mu lujjalo.
nkibulireko ekkanisa ey'ekammiri eri mu lujja lwe emiti egyagizimba ye yennyini nga yaduumira ne bane lwaki temwetikka nze neetikkako mizito mwete Katonda bw'anaakuviirayo n'akukyusa ojja kulowoozanga ku byewakola mu kusooka nga tokyabijjukira ogainze yafuwanga emmindi n'enjawuza Katonda omulungi yebaze ssebo ono yamanyi n'okunkubira essimu ng'ayomba nemuzeeyo olimba nnyo lwaki tojja Kammengo otutte ebbanga ensirika neŋŋamba ono omusayija